IBRAH Kasagemanya gange yatako gatageja WOLOKOSO X no stress media YouTube channel yaffe tusinzira Kampala Uganda East Africa world over era nga nkugamba nti olunaku lero kino sikirabanga. Oh my goodness, tutwalire ddala almost emyezi 2-3 nga tukola research w'ensonga eno. However era ensonga zaagwawo ne zitusanga on the way ne tugamba tetujja kusosotola bitayidde ensonga ya Rema Namakula ow'olugave nga kwotadde ne Edirisa Musuuza. Omuyimbi Ebipya wa Bwiino ate nga taata ate nga bonafide citizen of Uganda with sound mind, never convicted before, nga kwotadde ne Rema Namakula mama bonafide citizen of Uganda, a mature adult of sound mind, never convicted before. Ezo line ino zendeesemu ziba za wali in case Interpol inakyekwagala foreign affairs batunulira ebintu ebyo. IBRAH Kasagemanya gange once again WOLOKOSO X no stress music njala kwebaza ba subscribers baffe. Currently sawa eno tuli mu 5,000 n'abagwamu from zero to where we are. Large upon yourself everyone subscribing n'abatanaba kindly brother sister aunt senga jaja brother uncle, everyone subscribe. Girlfriend, boyfriend, long distance relative, short distance relative, subscribe right now. Era nga olunaku lero tugamba nti commotion ebadde y'amaanyi nnyo. Buli omu avuddeyo n'akola analysis ye ku Rema Namakula ne eddykenzo ku byaliwo nga Rema making the decision to move on and marry another guy. So buli omu yavaayo n'akola yali breaking story mu ggwanga Uganda era nga social media everyone yakola story eno. Njala kusooka kwetondera bafaani baffe nti tetwasobola kubaweerawo story eno. Reason being nti tetusosootola nnyo kitali ready. Ekyo kyo kiri ku record. We take time okubanga tufulumya eggulire. We don't tetunoonya mbeera ya kugaa nti fe aba breakings, but we are looking for authenticity, to be authentic, verified information, justified information, positive, objective, at the end of the day okulaba nga tuleta ekintu nga kitambulira mu lines ezo. Era nga olunaku olwaleero tukoze okunoonyereza kwaffe so far right now wompulirira wano era nga mu nsonga z'otalina kusubwa eyo nkubye saundi bite naye nga baddage olwaleero ebyokuyiga bingi n'ebyokumanya bingi nnyo. Naye nga nyongera okujjukiza nti WOLOKOSO X no stress music tuli nominated mu Star QT Awards South Africa era nga tuli mu media personality category of the year. Genda otunoonye obeere ng'otuvotinga. Teeka mu www.starqt awards era nga onoonye ekibinja ekirimu awards 2019 okkirire wansawo onoonye category emanyiddwa nga entertainment. Clickingako ku entertainment bajja kuleetera ebibinja omuli media personality of the year wansawo okkiriramuko era bw'okiklikingako media personality of the year okkirire wansi ojja okusanga MC IBRAH atako gatageja tagenda clickingako pepapap nonye kigambo vote nakyo clickingako ojja kuba omaze okulonda. One person one vote. Yeah man. So tugenda kutunulira ebintu mu nsonga za Rema Namakula ne eddykenzo okuli ensonga zino. Tugenda kusooka tutunulire okwanjula gye kugenda okubeera. Ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba awo kati nnyo awo nvuddewo nkutwale Rema Namakula gye yadda oba gy'asula kati oba gy'abeera mu maka ga Drhamzasebunya. Kyolabye kyendabye awo nkugjeewo tukiridde ebisingawo ku ebyo mu maaso awo toseguka. Naye nga mu nsonga z'otalina kusubwa mwe muli okumanya ensonga lwaki Rema Namakula yaleka eddykenzo n'agenda n'omusawo Drhamzasebunya era nga mu nsonga zino tujja kubaamu n'ensonga eziwerera ddala z'ogenda okubanga omanya ensonga 10 lwaki Rema yasazeewo okwabulira amaka ga eddykenzo. Tukomewo eyo ogenda kutunuulira amaka gano tugenda kuleetera comparison wakati w'amaka gombi tutunuulire amaka ga Kenzo n'amaka ga Sebunya Rema gye yagenze. Mu nsonga z'olina obutabuusa maaso kwe kumanya Drhamzasebunya w'abeera kati bapangisa oba ennyumba ye oba yazimba oba yaguze enzimbe era na bitundu ky'ennyumba eno esangibwawa. Mu nsonga z'otalina kubuusa maaso ogenda kubanga omanya okwanjula kugenda kubeera wa
makagani wani we bazaala Rema oba nedda. Era kyakubiri ku kyo omukolo guno enteekateeka ziri zitya, ekifo kino kitudde ku bugazi ki, ebyokwerinda babiteeseteese batya, abagenyi banaatuula batya, batuuse batya, bingi nnyo byogenda okubanga omanya. Then mu nsonga gye tolina kubuusa maaso kwe kumanya Rema amaking atya decision eno, ava atya ewa Kenzo addawa era yasulawa mu biseera ebyo nga tebannayingira nnyumba eno gye balimu ne Drhamzasebunya. So nga nnyinyo zogenda okubanga omanya Rema we yasooka okusula because bwe yava eri yatuukirawa era lwaki avaayo atya okudda wano waasula olwaleero wompulirira. Mu nsonga gye talina kubuusa maaso ngenda kuleetera kubagambibwa okubeera baganzi ba Rema Namakula. Nkuleetere ne kubagambibwa okubeera baganzi ba eddykenzo. These are allegations, they are rumors. Kyotalina kusimbako mulaka kugamba nti kituufu oba si kituufu. So they are still allegations, they are rumors. Era tukuleetera ensonga ezaawudde ababiri bano ku ddyo ne ku kkono. Then briefly omanye ne ku nsonga Drhamzasebunya bamuzaala wa mutabani waani akola mulimu ki era kina. Then from there tujja kumanya ebitono ebikwata ku Rema Namakula wano ne wali. Straight away tugenda kusooka n'ensonga ya decision making. Lwaki Rema making a decision okuva ewa Kenzo okugenda okutandika obulamu obupya. However buli abantu balowooza nti bwe yava eri atandikira never, it's never. Era tekyaliwo. Mu mbeera eriwo Rema ya making a decision after ba Facebook in-laws nga kwotadde n'abantu ba bulijjo nga kwotadde n'emikolo egy'enjawulo Rema gyazza performingako ng'abantu bo balindira bamugamba ofulumiza abagole seeti mpitirivu, oyimbye embaga mpitirivu, oyimbye okwanjula kw'amaanyi nnyo. Era mu mbeera eno Rema Namakula lwaki gwe tofumbirwa? Ekintu kino psychologically kikuba omuntu yenna. Ne wabeera musajja ne bagamba nti naye mukyala wo nga takututteeko waabwe gye bamuzaala kwanjulayo mu bazadde be, kikuba omuntu psychologically. It is a two-way traffic thing affecting any party, both sides, female or male. Era nga Rema wa making a decision eno yayabulira amaka ga Kenzo, yayabulira ennyumba ya Kenzo okumala ebbanga eriwerera ddala, nga kino kyava ku kubeera nti Kenzo ye muyimbi asobola okuva mu Uganda n'agenda okuyimba Europe n'amalayo roughly something like omwezi gumu oba gumu n'ekitundu ku myezi ebiri, ng'era bbanga lino Kenzo abeera akoleramu ebintu bino wammanga. Normally it is Kenzo skedi etambudde bweti oba etambula bweti nti buli wafuluma n'agenda mu Europe eyo ashootingirayo video nga kwotadde ne shows nga kwotadde n'okuwumula. Factors zibeera 3 because nafunako chance enyumyako ne Kenzo sometime back n'angamba nti nze buli enfuluma wano nsobola okutuuka nga ngenda kuyimbira omwezi mulamba. Omwezi ogwo mulamba nenchipingamukko omwezi omulala gumu nenshootingiramu videos 3 oba 2. So at the end of the day ogendo bito tolinga nga bikwetinga kati bwakomawo e Kampala. Normally bwe tunulira videos za Kenzo ata video ne wayita ebbanga nga wali e Kampala n'ate endala naye nga zonna bwoba ozitunulidde zina international scenery si za wano. So it is simple logic okubyamu n'omanya nti ebbanga lyasembayo okufuluma kye yali agenzeeko. So ekintu kino era kikulu nnyo nti wano oba Kenzo aba awadde Rema omwagaanya ogukola kyaba ayagadde okudecidinga nga kwotadde n'abawuzi b'obunyama abamwetolodde abamugamba kati kola booti. Mu mbeera eyo ne kibeera nga kitambudde bwe kityo. Mu mbeera eyo yennyini njagala gwabaddeeyo emyezi 2 gino gisobola okuleetera omuntu okunywerera ku kyagoba oba okukivaako. Ow'omutima omunafu akivaako, ow'omutima ogw'amaanyi alemerako. In terms of business, kati njogera in terms of business, nti woba olina business gyo settings up myezi 2 egisooka n'etakola, you either lose focus or stay focused until further notice. So gino emyezi 2 Kenzo gy'aba amaze nga tali Kampala wabeerawo ebisala mu bwongo bw'omwana ono Rema oba mu bw'omukyala yenna oba mu bw'omwami yenna nti obukeera ku machanga oli mwami mukyala wo nga ali Bulaaya ng'oli wano, anything can happen. Wachagera, we are human beings, tuli bantu bakulu. Eno show eri rated PG-18
18 and above. So kyenjogerako muba mukitegeera. So mu mbeera eno yennyini awo olabira nti omukyala asobola okumaking a decision to move on, ne bw'aba mwami nga omwami we, ne bw'aba mwami nga mukyala we ali Bulaaya, he can make a decision to move on. So mu mbeera eno yennyini awo Rema wazze afunira decision n'abantu ab'enjawulo nga bamugamba ebintu eby'enjawulo. Okusinziira ku information gye nfunye mu njuyi ez'enjawulo nti bano ababiri bakkiriza okubeera ne ba-advisors mu relationship zaabwe. Kenzo yakkiriza okubeera n'emikwano egizze gimuwabula ku nsonga za Rema, ne Rema na-entertaininga emikwano egizze gimuwabula ku nsonga n'obulamu bwe n'obufumbo oba n'omukwano gwe ne eddykenzo. Kati nnyo ku nsonga eno gwali yatuwuliriza Rema ne Kenzo balina omwana omu amanyiddwa nga Amal Musuuza, ate ng'era Kenzo ayina abaana babiri. Omwana omu yasooka mumuzaala mukyala amanyiddwa nga Tracy Nabatanzi. Tracy Nabatanzi ono yali mu vidiyo y'oluyimba lwa Stamina, original version eyali etambula empola ennyo. Then Rema ayina omwana omu, era omwana we omu gw'ayina yoyo gwe yazaala ne muyimbi munne eddykenzo amanyiddwa nga Amal. So wonna omugatte Kenzo n'abeera n'abaana babiri, Rema n'abeera n'omwana omu. Era nga bano kati nnyo briefly ensisinkana yaabwe, bano basisinkana ku studio baali bagiyita D Records ku Lumumba Avenue ewa producer Renex, we basisinkana ne batandikirawo mpola mpola. Rema musically yali raised by Rema Namakula, era nga ye godmother we till to date. Then Bebe Cool na-upliftinga talent ye mu Gagamel n'amuwa collaborations. Rema yasooka ku backing up Bebe Cool, then oluvannyuma Bebe Cool n'alaba nga akuze akakase amaze okukakata ng'enjogera ng'Omuganda bw'agamba, n'amuwa collabo eyasookera ddala emanyiddwa nga Season Nsiko, era video bagikwatira mu bitundu mu club y'e Masaka. Then wayita ebbanga Bebe Cool n'ayongera Rema Namakula oluyimba reggae vibe olumanyiddwa nga Missing You, era nga luno balukola ne Bebe Cool. Rema ng'ali ku lyato, Bebe Cool ng'ali ku lukalu. Then Rema yatandika okuyimba mu ssomero, era nga yali trained by omukulu amanyiddwa nga Paul Saka ku ssomero limanyiddwa nga St. Bali ku Ddembe. Rema yayimbako mu nnyimba za WBS, Former TV, abeerako mu Gagamel Family, bw'ati career ya Rema. Then n'afuna manager, that is solo career, n'afuna manager amanyiddwa nga Kayemba Solomon Godfrey, era nga waliwo okusikomugwa kw'amaanyi nnyo nga Rema ayabulira Gagamel Family. Waliwo okusikomugwa kw'amaanyi nnyo wakati wa Rema, Bebe Cool, Kayemba ne Kenzo. Era Rema bw'ava mu Gagamel yavaayo n'ennyimba, n'akola ennyimba nga Oli Wange, Atuuse, Kaliba, Linda n'ennyimba endala nnyingi nnyo. N'akola concert ye yasookera ddala ku Equatorial Parking, era nga yategekebwa Haji Musa Kavuma owa Keti Events. Briefly career ya Rema. Then getting to family, Rema yasomera ku St. Bali ku Ddembe SS Kisoga, n'agenda ku university emanyiddwa nga Kyambogo, dropping out nga tamaliriza university. Then family azaalibwa omugenzi Mukiibi Ssemakula owe mu Nnyendo Masaka, n'omukyala amanyiddwa nga Halima Nabbosa, era nga mugenzi naye kati. So be bazadde ba Rema Namakula. Eddykenzo azaalibwa omwami Hassani omugenzi Kyewalabye Hassan, n'azaalibwa n'omukyala era nga naye mugenzi kati. Mu bumpimpi mu Buganda bagamba nti bano bamulekwa, tebalina taata tebalina maama, bombi ye Kenzo ne Rema Namakula. Kenzo yakulira mu bitundu by'e Nakivubaawo ku street, awo Nakivubo ku kisaawe ne Muwinaawo nga yeeyiiya. Then Rema n'akuzibwa naye abantu ab'enjawulo. So bakuziddwa abantu ab'enjawulo okutuuka we batuuse, era nga w'olabira Rema Namakula olwaleero ne eddykenzo kisa kya Mukama Katonda n'abantu ab'enjawulo abaasirizi. So yembeera eyo. Then nga tuvuddeyo eyo, njagala tutunuulire ensonga y'ennyumba, amaka
oba ekifo Rema wagenda okubanga ayanjulira. First and foremost wano ekisookerwako ddala ky'oba olina okusooka okumanya kwe kubeera nti Rema Namakula bamuzaala Masaka mu Nnyendo naye ng'okwanjula kugenda kubeera mu bitundu by'e Nabbingo zone bagiyita Bataka zone wagenda okubeera okwanjula kwa Rema Namakula. Eno neetuukiddeyo nentuukawo era kankutwalirewo olabe embeera eno. Olunaku olwaleero okuweereza kwaffe tusinzidde wano mu bitundu by'e Nabbingo era nga tuli kumpi n'essomero erimanyiddwa nga Trinity College Nabbingo era nga this time round tulina special investigation, tulina okunoonyereza okwenjawulo okugenda mu maaso mu mbeera eriwo mu ggwanga Uganda era nga okunoonyereza kuno kwesigamye ku mbeera eriwo wakati w'omuyimbi amanyiddwa nga eddykenzo n'omuyimbi amanyiddwa nga Rema Namakula. Tukola okunoonyereza akawonvu n'akago tusobole okumanya where exactly omukolo we gugenda okubeera, mbeera ki eriwo era waliwo ki era ki ekigendera ddala mu maaso ku ground. Wano wondabira essaawa eno ndi mu masaŋŋanzira ga kukidda e Nabbingo ku ssomero era mu bitundu by'e Nabbingo ekyalo ekitundu kyonna generally bakiyita Nabbingo. Then this road guno oluguudo on my left ku TV yo ebeera right yo kidda mu Bataka. Then this way kola sono ayambuka ku ssomero erimanyiddwa nga Trinity College Nabbingo. Embeera eriwo essaawa eno kwe kuba nti buli mwezi tubasuubiza ne tubaleeterayo special investigation okunoonyereza okwenjawulo okunoonyereza okwekusifu okusobola okumanya kiki ddala ekyo ekisobola okulema abasigadde ffe ne tufeefeeta okukka ku ground okusobola okumanya kiki ddala ekiriwo era kiddala ekigenda mu maaso. Njala kwebaza abantu abawagira omulimu gwe tukola guno n'abantu abatugoberera here and there abababula mu bulungi ne mu bubi nammwe mwebale nnyo era nga wano olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira kaadi zafuluma ez'okwanjula kwa Rema Namakula nga kuliko nti omwami omugenzi Mukiibi Ssemakula n'omugenzi Nabbosa bamaama ne ta abazadde b'omuyimbi oyo omuyimbi waffe omulungi the beautiful Rema Namakula ba Masaka mu Nnyendo naye ng'ekyenjawulo ekiriwo omukolo tegugenda Masaka omukolo guno gwa kubeera Nabbingo mu kirungi kye bayita Bataka era nga ffe we tusimbye amakanda olunaku olwaleero okukola okunoonyereza mu by'olina okumanya kwe kuba nti abagenda okubeera omukolo waliwo ekikomera kiwanvu mu bwetooloovu ate era kiwanvu n'okudda waggulu abasomako muyinza okukiyita ekikomera ky'oluwannanda lw'e Gaza nti ekyokulabirako America president waayo omujja aliko Donald Trump yavaayo n'aleeta ekiteeso nti bazimbewo ekikomera ekyawula America ne Mexico. Ekikomera kino nyinza kigeraageranya ku bikomere bye byendi mu kunnyonnyola nti kiwanvu mu bwetooloovu ate kiwanvu n'okugenda waggulu nti gwali eyo anaabeera ebweru tosobola kulaba kiri munda wabula okujjako okuwulira obuwulizi kasaawundi nga kayitamu ak'ennyimba ez'enjawulo omugole zaali baasiimye oba zaanaabasiimye. Era kyakubiri ku kyo kyolina okumanya nti awagenda okubeera omukolo batudde ku bugazi bwa ettaka liri bugazi bwayiika 2 n'omusobyo omutonotono era nga wano mwe muli ekikomera wanaabeera omukolo mwe mubiri n'ekikomera omuli kalina. Nfunyeeko amawulire ag'enjawulo nti omugole mwana awummulira we wanaabeera basenga nga bamubudaabuda bamugamba enkwata gy'anaakwata omusawo atali musawo wa kinnansi wabula omusawo w'abantu wa saayansi. Ekikomera kino kya waggulu waakyo baateekayo akatimba baateekayo fensi emanyiddwa nga sekanyolya reza waya esala ekirako ne girita esala ekirako egirita esala nnyo. So mukyo nti eno embeera yonna yakutangira abanaagala okuleetawo akavuyo oba okuleetawo emirerembe oba okwagala okulinnya eggere eddene mu mukolo guno. Nyongedde okumanya nti ekikomera kino fuuti ze baakizimba ng'oyambuka waggulu n'omusajja yali asinga obuwanvu mu ggwanga Uganda amanyiddwa nga Ofono the tallest man in Uganda and East Africa yali tasobola abe kubanga akyali mulamu yali badde bweru nga talaba munda bwe yali badde munda nga talaba bweru yembeera eyo
so nabo bano bateekako gate eri main neya emergency tisinga wabawazeewo okusika omuguwa omugole gwe bawasizza waliwo okusika omuguwa awo nno bamuyisa mu gate eyo mpola mpola olwo nno ne bamwongerayo so yembeera eyo bo abali mu renovation buli kimu batambuza bulungi nnyo bakeera ku makya ne barenovatinga wano ne wali roughly giving you a rough idea nti this work of renovation is going to take roughly something like week says baleko omulimu gutambule bulungi nsobodde okunyumyamuko n'abali mu kukola omulimu guno n'agaana omuteeka ku kamera n'ambuulira amannya ge naye sijja gaatuukiriza n'aŋŋamba nti enkuba ebateteeganyizaamuko ne mbuuza nti buzibu ki olaba musanze n'agamba bwankuba bwokka ne mubuuza ku byensasula ne neeyisa n'aŋŋamba bali basasula nga balalu omugamba essene ntukoledde emitwalo 2 olunaku n'agamba nti ezo nzikubizzaamu so briefly everything is moving on very well ekyenjawulo ekirala ekiriwo ku bali mu kukola emirimu emu okuteekateeka mundu omwo wansi wano ne wali baabajje walala nnyo si baana ba ku kyalo ngezaako okuyitaayitako kuba ku kyalo okunyumyanyumyamukko nabo babuuza embeera nga bonna basanyufu basanyukidde omukolo naye omuganda agamba muzira temubula zitaawa era mubaddemu n'abakukkulumira omukolo guno waliwo omukyala gwennyumiza naye n'aŋŋamba nti sikiwagira nenyumyako n'omwami omulala n'aŋŋamba nze ebyo tebinkwatako so abantu ab'enjawulo bagannyo bateeka ku kamera bavuddeyo ne bannyonnyola embeera eno nga buli omu akuwa sayidi ye n'endowooza ye omukolo guno gugenda kubeera omukolo ogw'omulundi ogw'omukaaga ogw'abatutumufu nga gulimu okusika omuguwa nja kumenyera emikolo 2-3 kwena egizze gibeeramu embeera eno nti omuntu ave nadde eri ekyokulabirako omukyala munnamawulire kafulu wa radio ne TV amanyiddwa nga Sharita Mutaawe yafuluma mu bufumbo n'ayingira obufumbo n'enkuba kyeyo mwabiraba omukolo gw'omubaka w'ebuyikwe omukyala Honorable Judith Babirye omuyimbi gwalimu okusika omuguwa ng'agenda okufumbirwa mubaka munne amanyiddwa nga owekitiibwa Honorable Paul Musoke okuva mu bitundu by'ebuyikwe kubanga obuzibu we bwali nti Ssaalongo gye yali ava yali alese omukyala so ebyokwerinda byali by'amaanyi nnyo era nga guno omukolo bagaba kaadi naye nga teziraga ndagiriro ziriko bubeezi namba ya simu kwonaakuba ne bakulagirira era nga ne kaadi yaliko koodi ng'atamanyi koodi omukolo wali waggula engera bulengezi ku social media omukolo omulala gw'otayinza kubuusa maaso nga bwe nkutegeeza buli olukya nti eno sho tutunuli abatutumufu gwe mukolo gwa munnamawulire amanyiddwa nga Farida Nakazibwe ow'ebitiibwa mb'ebitiibwa nga ono kafulu mu kusoma eggulire ku TV emu mu ggwanga Uganda omukolo gwe gwalina okubeera mu bitundu by'e Masaka ne gutabeerayo ne baguwalawala paka mu bitundu by'e Dubai eyo olw'ensonga z'ebyokwerinda nti baalinamu enkenyera nti wandibaawo omukungu omu eyandiyinza okutabangula omukolo guno era nabo baaguvuga ne bagukolera mu bitundu by'e Dubai awo okwewala ensindikagano mu bitundu by'e Masaka n'emikolo emirala mingi nnyo mwana wattu eyo gy'otulabira ku kyalo gy'oli oba gy'okolera wano waliwo ankubya akaama omu ku baakulidde investigation eno gwe sagenda kwatuukiriza mannya alina erinnya ly'aŋŋambye ery'omututumufu nga Hajati Mulamba mbu muteekemu ne mugamba nti wova toyombye wotera okudda nga tuvuddeyo eyo embeera ogirabye wonna okwanjulayo kugenda okubeera nafunye omukisa ogunyumyamu ne ssentebe w'ekitundu kino erosi eno ey'abataka zooni atunnyonnyole ekifo kino ekyabataka zooni kijja kitya era naye yaani n'ebimukwatako kankuwe ssentebe mu bigambo bye omuwulire. Nkulamusiza taata. Kalesewo. Obulamu bugamba ki? Obulamu badde bulungi. Amiina. Mugamba mutye. Gye tuli taata. Gyebale gyonna gye mukola. Amiina. Nsaba weeyanjulire omulungi yakulaba amannya go n'eddoboozi. Amannya agange nze Nsanja Mugerwa Godfrey, chairman oba ssentebe w'ekitundu Bataka Seero ekisangibwa mu Kyengera Town Council Wakiso District. Okay, omuluka gwe bayita batya guno era eggombola ly'eggombolera kirino? Kati luli baali omuluka gwakyukamu ne gwali musaale mu nkola yaffe ey'edda kati bagiyita Nabbingo Ward. Nabbingo Ward katugambe nga bw'oyogedde mu edda lirimu zones 5 mulimu Nakasozi,
mulimu Tega, mulimu Kiyanja, mulimu Kigwanya, mulimu ne Bataka Seero. Kati bw'obanga ovudde eno gye tuli ffe tuba tusooka, ate bw'obanga ovudde e Nakasozi ffe tuba tusembayo. Naye alphabetic nga bw'ogimanyi mu biwandiiko byonna ate Bataka yesooka wano nga mu Nabbingo ward. Thank you. Chairman, omuntu wakulaba essaawa eno yali agadde okumanya lwaki ekyalo kino bakiyita Bataka era ani yakituuma Bataka era ki ekikifuula Bataka? Kati nkulidde kuno okuva mu kibiina eky'oluberebe P1 nga nakulira ewa jjajjange Antonio Kibuka Kigondo eyali muganda wa Mogerwa Andereya eyali nannyini kyalo kino. Erinnya nalisangawo naye abe nasangawo n'abakulu be tubadde nabo bangamba kwaliko omusajja eyali omuzira eyayitibwanga Ssewankambo. Ssewankambo yali musajja wa Kabaka nnyo era yali musawo wa Ssekabaka Ssekamaanya era mbu ekyamuweesa ekyalo kino ye musajja eyasooka okulumika Kabaka. Kabaka edda nga tebamulumika naye yamulumika n'adda engulu era n'amwagala nnyo n'amuwa ekyalo kino ekiyitibwa Bataka. Kati bw'olaba ekigambo Bataka kirabika nti kino kyaliko abantu Abataka era ne Mugerwa okufuna ekyalo kino yali Kawuuta ng'akola mu lubiri lwa Kabaka. Ekigambo Kawuuta bangambako nti Kawuuta aba akola mu ffumbiro naye yali Kawuuta wa Ssekabaka oba Muteesa. Kati kubanga ettaka lino ligabiddwa mu biseera bya Ssekabaka Daudi Chwa, abantu ne bafuna ettaka mu ngeri ez'enjawulo. Ssentebe, omuntu akulaba yali agadde okumanya obukulembeze bw'ekyalo kino okuba nti oli ssentebe w'Abataka omazeeko bbanga ki? Kati obukulembeze buno mbuzzeeko ng'akyali mwana muto lwakuba nti kati nkuze ndi musajja mukulu nabutandika mu 2021 ninnondebwa okuba ssentebe. Naye ate emabegako nalondibwako okuba omuwanika treasurer era awo kyekyansobozesa okulondebwa okuddako okumpebwa obwa ssentebe olw'okuba nti nina ebintu bye nakola ebyasanyusa abatuuze. Thank you. Omuntu akulaba yali agadde okumanya ekyalo Bataka kino ki ekifuula ekyenjawulo ku byalo ebirala byonna by'otambulidde ne gy'obaddeko wadde ng'ozaalwa kuno era okulidde kuno? Wabula nti ekifuula abantu bangi bazze ku kyalo kuno era abasenze bangi basinga abasangibwawo obungi naye nga kirimu emirembe era ng'omuntu yenna lwakuba nti poloti tezikyalabika bulungi naye omuntu yandiyagadde okufuna emirembe Bataka yo tukyalina emirembe mu kitundu kino. Chairman, tubadde tuyitaayita nga tulambula wano ne wali ne batugamba nti kuno kujjudde abagagga era omuwendo gw'abagagga gusinga ogw'abaavu. Kituufu Chairman? Abantu ba bulijjo be bakyasinga obungi abagagga batono nnyo naye munnaye buli muntu tosobola kupima bugagga bwa muntu ne gwe omuntu yo abantu bagamba ate oyo mugagga ate ono bwali bwati bantu bebateeka abantu ku minzaani naye simanyi mugagga asinga munne ku kyalo kuno naye nga abantu bo bangi bazimbyeko amayumba mangi ag'enjawulo n'emmotoka kweziri entambula yonna terina buzibu. Chairman, tulina we tutuuse ne tulaba kolansi ne twebuuza nti wano gavumenti we yayiwa kolansi wokka ate eri neerekayo nga wakalu kyajja kitya kolansi oyo ajja atya? Waliwo omusenze eyajja ku kyalo kuno n'agula ettaka ziri mu yeeka 2 oba 3 nga bwe yagula n'asasula ye ng'omuntu okusinziira ku ssente ze asobola okukolera ku poloti ekyayagala. Kati awa kolansi awo bamuyita Mwami Ssemwanga. Mwami Ssemwanga ono ayogerwako akola mulimu ki? Mwami Ssemwanga mpulirako ali mu lotale era yaleetako abasajja abalotale ku kyalo kuno kwaliko n'abazungu
alina n'essomero mu Lirimpi eyo ly'amaanyi nnyo. Sina nnyo kyemumanyiko kirala naye ng'alina gardens ewuwe. Wabawo n'emikolo ye omuntu ng'alina bizinensi ye, omuntu asobola okukozesa ekifo kye ye nga bw'ayagala. Wabeerawo emikolo buli luvannyuma lwa bbanga ki? Nakalabayo emikolo ebiri gyokka okuggyako yakolayo omukolo ogwasooka ogwali ogw'amaanyi ye ng'ayingira ekifo kye. Ne ze nzijukira simanyi wawane naye girabika giri ebiri gyakakolerayo. Amina. Ssentebe, omuntu akulaba yali agadde okumanya emikolo eginaabeera ewa Ssemwanga nga abantu bapangisiza gardens bayita ewuwo ne basooka bafuna olukusa oba bakola bukozi? Simanyi ndowooza gavumenti bayita mu gavumenti kubanga simanyisibwako era sina tulaba bulabi emmotoka nga zitambula ziyita muno mu makubo awo ne tutegeera nti waliwo emikolo naye emikolo egikolebwa tetutegeezebwako. Mu mbeera ey'obumu ey'obwasseruganda okukwatagana n'okukolagana wabeerawo embeera nti ssentebe nsanja ono kamutwalire kakaada muyite ku mukolo agwetabeko tebakuwa bukaada. Omwami oyo tukolagana bulungi naye kubanga nze ndi mu maaso ke tampita nga tankubidde kajjambo naye kaadi yo sinnagifuna. Waliwo amawulire agali mu kuyitiŋŋana ensangi zino nti era ekyalo kyo kino mwabalidde empanga mu Uganda yonna okubeera n'omukolo gw'omuyimbi Rema Namakula nga ayanjula mwana munne amanyiddwa nga drhamzasebunya era kaadi ezayitiŋŋanye abantu abafunyeko ku kaadi ziriko ekigambo nti nabbingo ekyalo bataka. Gwe kaadi eyiyo ssentebe nga sinnagiraba tonnatunnyonnyola kiki omukolo oguli bbali oba? Sirina kyeŋŋaana ku mukolo kubeerawo mu kitundu kino naye sijja kwogera kyesiri. Nze mbiwulira naye ku leediyo nange ntega leediyo nindaba TV nze mbiwulira awo ebiseera byange eby'eddembe mpulira nti Bataka kati nange Bataka nnyini simanyi oba naabeerawa Bataka munene tuyinza okuba nga bebagamba gujja kubeera ew'omugaga Ssemwanga nga tegugenda kubeera walala. Ekyo sikinako obukakafu olw'okuba nti sinafuna kaadi ekakasa kifo kyennyini omukolo egenda kubeera. Okay. Tutunulire mu Bataka muno singa ng'omuntu aba yagadde okupangisaamu ekifo okukoleramu omukolo gwe mulimu ebifo nga bimeka ebipangisibwa? Kino kye kyasoose ekya Ssemwanga naye ng'ate bo balina ngeri oba bali ku mutimbagano ndoze wewafunira wewafuna connection bo ng'abantu naye abantu bakola embaga parties mu maka gaabwe naye guno emikolo egyama gye naakalaba gibaddeko ow'omwami oyo. Abo osobola batumenyera amanyi abakoleddeko emikolo ewa Ssemwanga? Bwe mpulira nga siriiwo nange ntambulamu baŋŋamba ogwasembayo gwali gwa Bannaijeria. Thank you. Chairman nga tuwunzika nkute ogenda onyumirwe olw'eggulo lwo naffe tuddeyo tunoonye ekyokulya twetetenkanye tulabe Sabbaatu bw'enaatambula. Omuntu yali agadde okumanya emikolo gino egibeera ew'omugagga Ssemwanga gwe nga gwe chairman ogyenyumiririzaamu ki? Simanyi gireeta enkulaakulana ate ekintu kikyali kipya mu kitundu kyaffe kubanga ng'ensi bw'olaba ensi egenda ekyuka kati kino kikyali kipya tumanyi n'abalala banaabitandika okubikola nga ye bwakikola naye kino gwe mukolo gwendaba nga tuvuddeko egyaffe egy'abatuuze ne bakola pate zaabwe ne babeera mu maka gaabwe naye guno gwe tusuubira ye sajja kyalina ekifo eky'amaanyi mu kitundu ekisobola omuntu nakkiriza nti asobola okukolerawo ki omukolo gwe. Ekifo kino ekyogerako ssentebe wali okiyingiddemuko? Yampitako ng'ayingira naye era saaliwo era yali ampise ng'omugenyi omukulu.
oyo ye ssentebe w'ekitundu awagenda okubeera okwanjula kwa Rema Namakula era nga n'ekifo okirabye. Ekifo ekyo kituuza abantu abakunukiriza mu mutwalo mulamba nga buli omu atudde. Ekifo ekyo kiriko parking, kikomera, security y'amaanyi ate kyekusifu nnyo. Ebisingawo ku kifo ekyo tujja kubifuna mu mbozi yaffe eddako. Olwaleero nze njagadde kulaga bulazi kifo wagenda kubeera kwanjula na mbeera egenda kubeerawo. So nga tuvuddeyo eyo njagala nkuvuge tutinetine tugende tutunuulire Rema gye yasengukira mu maka gaalimu kati amapya. Kati ninyo tunatuuka ku maka ago, olunaku olwaleero njagala kutegeeza nti Rema yayabulira amaka ga Kenzo emyezi nga 6 emabega. Emyezi gino 6 nga kuliko okugenda n'okudda. Era emyezi gino 6 kwaliko emyezi Kenzo mwatabeera mu ggwanga, mwabeera nga atambudde. Kwaliko Kenzo okufuna obutakkaanya ne Rema, Kenzo n'asulako ku studio, Kenzo n'aleka amaka n'alekayo Rema. So yembeera eyo. Era nga Rema bw'ava eno ayina we yagenda n'apangisa wetajja kwatuukiriza. Zaali apartment, era tetujja kwatuukiriza kifo na bitundu, ekyo tujja kikipinga too private. Era n'ensonga yatuukayo atya nazo tugenda zikipinga too private, but yafunawo through a close friend gwatambula naye, gutajja kwatuukiriza mannya naye, n'afunawo n'asasula emyezi gyali 3. However, emyezi gino 3 teyagimazeeko ba teyagimalaako. Emyezi gino 3 nga preparinga kuvaawo, era nga wano abadde ayingira kiro n'avaawo ku makya nnyo nga tebunnacha n'ayingira kiro lwa ggulo. Era nga ne ku nnyumba zino nafunye omukisa ogutuukawo n'enjogera ne banneiba nga bwe mbabuuza Rema amawulire gabadde mapya mu matu gaabwe nga tebakimanyi. So yakikuuma nti kyakyama nnyo n'asasula emyezi 3, ne bwe yali asasula rent ono Rema si yazisasula, zasasulwa mukwano gwe. So Rema bw'avaayo eyo ne bafuna bulooka ne drhamzasebunya abanoonyeza ennyumba. Era nga okukkakana bulooka ono yabasudde mu bitundu by'ekyali wajjala. Era wano wondabira kati kankuvuge mu mmotoka nga bw'oli mu kulaba kati tuwolekedde tudda kyali wajjala. This time round sigenda kumenya bitundu nga normally bwenkola, because menya nnyo ebitundu nga ngenda ku nnyumba z'abantu ze beezimbidde olw'ebyokwerinda. Naye wano being nti tukyalina contention either baaguzeewo oba bapangisa oba Hamza yazimbawo. So tukyalina contention eyo, so sijja kulagirirayo, but nja kunnyonnyola bunnyonnyozi tuvuge buvuzi lugendo gw'otulabe nga tuguddewo bugwi. So yembeera eriwo, era nga wompulirira wano mu mmotoka tuli mu kwolekera tugenda Rema Namakula gy'asula ne Hamza. Right, tutuuseewo ekikomera ekyo kyolaba, ekikomera ekyo kyolaba ekya 99 ezitannaba kusiigibwa langi, ezitannaba kubwa plasita, weewo Rema waasula kati ne Dr. Hamza Sebunya. Era nga bw'otunuulira ssaawa eno embeera eriwo, omulundi gwe nasooka okuyitawo waali tewannateebwa kamera. Olw'embeera eriwo essaawa eno baataddeko cameras 2. Nafunye omukisa oguyingira munda, naye nga sigenda kuwa bifaananyi bya munda. Munda mulimu cameras ziri 4 ku nsonda z'ennyumba, buli nsonda eriko kamera emu. Wonna omugatte kamera mu ddiiro mulimu kamera emu gy'okubamu obwenyi bwoti nga waakayingira. So munda mwonna kamera 5, wabweru kamera 2, ze kamera 7 omugatte eza CCTV eziri wano ku nyumba ya Rema ne Hamza. Bw'otunuulira neighborhood, tusooke tutunuulire neighborhood. Mu maaso mu mbirizi zaabwe waliwo apartments, era ng'ezo katini nnyo nga bw'ozirabaawo. Then wansi eri nebaayo ennyumba za bangalo. Ekkubo lino envuga gye tuliyingidde tuvuga, ate mu kukomawo ne tuvaayo mu reverse, because wansi eri toyina w'okyukira, ogenda n'odda na reverse. Ebyokwerinda mu estate eno biyimiridde bitya? Balina WhatsApp group ziri 2. Sijja kubuulira namba za WhatsApp z'abadmin zino olw'ebyokwerinda. WhatsApp group emu y'abakwerinda. Estate eno nafunye okunoonyereza okw'enjawulo nga mulimu
abamukungu abasulamu nga bali mu bitongole by'ebyokwerinda byesitajja kwatuukiriza mannya, ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda byesitajja kwatuukiriza mannya. Mulimu abakungu abakola mu kampani ezimu zoyinza okuyita mu lufuutifuuti parastatal bodies eza gavumenti. Mu estate eno mulimu abayimbi, bali wakati w'abayimbi 3 ku 5, era nga sijja kubamenya mannya, naye ng'omu ku bo kwaba 5 ye Rema Namakula. Mu estate eno mulimu abaami oba abakyala ba businessmen okuva mu kikuubo 2 nga bamaanyi nnyo. Bwezi y'olunaku olwaleero my friend si yakusema, si yakuwena. Toyina gizannyirako, oyina okuba omukakamu agoberera emboozi eno. Nkumenyera abasula mu estate eno omanye nti estate yabanafu yaba binojjo. Nkugambye erimu ba business persons, sijja kumenyera nti abaami n'abakyala 2 okuva mu kikuubo. Ku bana 2 kuliko omu ayina akeedi nga yiye yabwannannyini. Omu apangisa bupangisa omwaliro mulamba akeedi emu wansi awo, okuliraana mukwana akeedi, okuliraana ekikuubo, okuliraana mini price. Oyo mulese erinnya. Estate eno erimu ababaka ba palamenti bestajja kwatuukiriza gye bakiikirira. Nawuliddeko 3 ku 5. Ababaka bano mulimu ababaka abakyala 2 n'abaami 2. Omubaka ow'okutaano simanyi oba mukyala oba mwami. Bwe nabadde nkola naye kakuyege okunoonyereza yaŋŋambye nti owaawo simanyi naye tuwulira honorable tetumanyi oba mukyala oba mwami. Ekyo nenkireka. Estate eno erimu nannyini ssomero nga ly'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda ne Kampala. Sijja kwatuukiriza linnya lya ssomero na mannya ga mwami oyo. Estate eno gye njogerako erimu abantu ba bulijjo, aba bulijjo nga nze IBRAH, nga ggwe atuwuliriza, naawe omugagga atulaba, yonna gy'osinziira ye estate eno. Estate eno erimu ekibangirizi omutannazimbibwa. Ploti eri awo nayo nkalu. Koyinza olowooza estate yajjula. Erimu ploti 10 ku 10, ziri ploti 2. Siyita babbi ba ttaka, bano bajja kukubira amasasi bakutte, totawaana. Bali kuuma butiribiri, naye nkubulira estate bweyimiridde. Ekikwatagana n'amasannyalaze n'amazzi ku buli bitundu 10, ebitundu 85 abali mu estate eno balina kye bayita standby generators. Ku bitundu 10 ku buli 7, ebitundu 50 balina solar power energy, amasannyalaze ag'enjuba. Estate eno eyogerwako erimu amazzi national water n'amasannyalaze umeme stroke yaka project. Estate eno erimu apartments ezipangisibwa obupangisibwa ku buli 10, ebitundu 4, ebitundu 6 bali mu nnyumba za wannannyini tebapangisa. Estate eno kyesitanakakasa omuvubuka kye yaŋŋambye nti eyinza okubaamu daycare school. Eyinza okubaamu daycare school because awo tetwatuuseewo. Estate eno erimu omukungu wa gavumenti nga bw'obala okuva ku president, vice president, prime minister, chief justice, speaker wa parliament, awo wakati waliwo omukungu awo gwe sitajja kubuulira ali ku title ki, ali mu mannya ki, naye kifo ki. Naye bw'obala abakungu abo okuva ku president okutuuka ku MP, waliwo awo omukungu nga bamuyita omukungu zisabyalo, azini w'amaanyi. Amaanyi ge si zisabyalo, topapa okusaakinga taata oba maama atuwuliriza. So ye estate eno tutunulire ennyumba. Ennyumba eno sijja kubulya nti erimu ebisenge bwe biti ne bwe biti, naye it is a bungalow, a self-contained house. Ku byokwerinda kankuzeeyo kati nnakunnyonnyodde kamera ezigirimu. Ennyumba eno eriko omukuumi wa seculiko.
omukumi wa seculiko agwa mu kampani emu gye tajja kwatuukiriza mannya naye nga kampani eyo nnyiniyo y'omu ku bagagga mu ggwanga Uganda ye nnyini kampani eyo ya seculiko, a private local security company owned by one of the tycoons in Uganda. Yakuuma omukuumi ono atuula munda tabeera bweru. Yes, mu mbeera eyo yennyini omulungi yatuuliriza era atulaba tukuyisa mu maka ga Rema Namakula ne Drhamzasebunya gye bazze mu estate emu gye tutajja kwatuukiriza mannya mu bitundu by'ekyali Wajjala era nga tetugenda kulagirirayo bantu olw'ebyokwerinda just kulaga bulazi nnyumba na kunnyonnyola estate. Nakunnyonnyola nti balina WhatsApp group esooka ye y'abantu abatasiiba waka. WhatsApp group eyokubiri ye y'abantu abasiiba ewaka. So in case of anything abantu bano bakommunicatinga mu WhatsApp group era nga amaka ku buli 100 mu estate eno 99 gayina ebikomera ne gate. Osanga ennyumba emu etaliiko kikomera na gate ku buli 100. Estate eno ekunukirizaamu ennyumba eziwerera ddala 100. Estate eno erimu enguudo eziyingira n'okufuluma eziwerera ddala 5 okugenda n'okudda. It is a small estate but well packed and well planned. Nga tuvuddeyo tukiridde njagala tutunuulire ennyumba ya eddykenzo. Tuvudde ewa Drhamzasebunya ne Rema Namakula. Rema we yazze kati. By the way, ekyakyo mbadde nabidde okutegeeza ennyumba eno yattegula n'ennyumba ya Kenzo yattegula. Ekikwatagana n'enkuba teri kutonnya n'ogiwulira. Ennyumba ya Kenzo esangibwa Seguku ku lusozi. Ennyumba ya Kenzo kalina eya Hamza Bangalo. Ennyumba ya Kenzo in terms of beauty it looks more beautiful than the other one in terms of beauty. In terms of kitiibwa prestige okuweesa ekitiibwa ennyumba ya Kenzo eweesa ekitiibwa like kalina zonna ziweesa ekitiibwa okusinziira bwe yazimbibwa. Si kalina zino empangirire ez'amataffaali ebitundutundu but kalina ey'amataffaali agajjudde nga nsiige bulungi kalangi erina ne view oba olaba ebitundu ebyenjawulo. So in terms of kitiibwa eweesa ekitiibwa. In terms of beauty erabika bulungi. In terms of location era nawo Kenzo yeetooloddwa bagagga beereere all throughout. In terms of bugazi Kenzo aina compound nene nnyo compared ku Hamza wasula kati webali kati in terms of compound. In terms of parking ya Kenzo esobola okwaccommodatinga emmotoka eziwerera ddala 5. Parking ya Hamza kati webali ne Rema ekinene nnyo etwala emmotoka 2 parking. Kati emmotoka bweyingira munda terina weekyukira ina kuyingira nefuluma na reverse oba neyingira na reverse nefuluma nga bwe yayingidde. So yembeera eyo naye nga nkumenyedde ebyo byonna osobola okwebuuza ekibuuzo n'ogamba nti abakyala oba abaami obufumbo kutemagana kwa nnyumba oba obufumbo buvunaanyizibwa na mukwano mu bufumbo. Gwampuliriza oli mujulizi. Point esookera ddala obufumbo si kutemagana kwa nnyumba wabula si ssente mu maka nti buli kyoyagala kibeerawo. Ate era obufumbo tekitegeeza bwavu mu maka. Obufumbo kitegeeza omukwano love. Obufumbo kitegeeza okutegeeragana. Obufumbo kitegeeza obwesigwa trust. Obufumbo kitegeeza okwetegeera understanding each other. Obufumbo kitegeeza obugumiikiriza. Gwali eyo okugumiikiriza obunafu bwa munno n'amaanyi ga munno. Obufumbo kitegeeza okussa ekimu nti bwe mugamba nti olwaleero luno tetulya waka tulye mu wuuteeri tekubaako awakanya nga oli munnaagamba munnaaye awo nno kale tugende tulye mu wuuteeri. Obufumbo kitegeeza ekitiibwa. Respect is paramount. Eri munno n'owa munno ekitiibwa n'akuwa ekitiibwa kyo. Obufumbo tekitegeeza nti omwami alina kukola mulimu guno omukyala akole guli. Omulimu omukyala gwakola oba musomesa oba muyimbi oba ki kyonna si kikulu. Ekisinga obukulu nti waliwo akasente akatambuza obulamu mu maka.
obufumbo tekitegeeza nti omuntu abeere ne miliyoni 10 ng'azibunzaawo ate era tekitegeeza nti obeere mwavu lunkupu oba lukyolo nti olwo bw'onaategeera obufumbo. Obufumbo butegeeza obudde eri buli muntu, omukyala ng'awa omwami obudde n'omwami ng'awa omukyala obudde, bwe bufumbo. Obufumbo kitegeeza ebintu bingi nga bwe nkumenyedde, naye ng'ebizimba obufumbo empagi esookerwako obwesigwa, trust. Obufumbo butegeeza okwekuumira munno oba waali oba taliiwo. Obufumbo kitegeeza okweteekako security nga weerondoola wekka, weekuuma wekka, toyina kukuumibwa. Bw'oba mwami gy'otambulidde ng'okimanyi mu birowoozo nti ninayo mukyala wange, bw'oba mukyala gy'otambulidde ng'okimanya ninayo omwami wange. Obufumbo kitegeeza okuwa sayidi y'omusajja ekitiibwa. Bw'oba omukyala n'omukyala n'omwami n'owa ab'eŋŋanda b'omwami b'omukyala ekitiibwa, kye kitegeeza obufumbo. Obufumbo kitegeeza okukkaanya n'okukkiriza mu nzikiriza za munno. Bw'oba mwami ng'omukyala wo si wa nzikiriza ye y'eddiini, olina oggiwa ekitiibwa. Ne bw'oba mukyala ng'omwami wo si wa ddiini yo, olina okuwa enzikiriza y'omwami w'ekitiibwa. Bwe bino bwe tudda mu mawanga nti bano Banyankole, bano Basoga, bano Batoolo, bano Baganda, bano Bakyoli, bano Bakakwa, bano Baluuli, bano n'omenya tribes zonna, oteekwa okuwa tribe munno gy'ava ekitiibwa, kye bayita obufumbo oba relationship. Naye biki ebyavaako Rema okwabulira obufumbo buno, omukwano guno, okusuulawo relationship? Ensonga 10 ezeekutte ekitole nga bw'ojjako emu ziba ziri invalid mu lufutifuti. Ensonga esookera ddala limelight, okubeera mu mataala, okubeera mu bututumufu. Nti omukyala yenna buli lwabeera mu mataala oba omwami atuuka ekiseera ng'obututumufu buno mu luzungu stardom bumufuga, era bw'aba si mwegendereza bumukuba ekigwo, kubanga atuuka ng'afugibwa linnya, naye ng'omuntu tasobola kwefuga ng'erinnya lirimufuga, ettutumu eryo. Rema Namakula yatuuka nga mututumufu nnyo, ne Kenzo nga mututumufu nnyo, nga bombi balina abawagizi. Rema yajjuza Serena, Kenzo najjuza Serena. Gwampuliriza? Awo yinza okugamba nti abawagizi ba Rema be bayamba Kenzo okujjuza Serena? Oba Rema lwe yali akola mbwe abakenzo bamuyamba okujjuza? Nedda ssebo oba nnya batuwuliriza. Buli omu alina abantu be. Wano kikulaga nti ettutumu bano lyabakuba engwala bombi, kubanga ekifo Serena bombi bagijjuzaako. Equatorial parking Rema yagijjuza nga yakava mu Gagamero, ne Kenzo n'agijjuza. So wano baba bagwa draw mu ttutumu mu ggwanga Uganda. Kati wano ettutumu ne libeefuga bombi. Bwe tudda ku mutimbagano gwa social media, Kenzo y'omu ku basinga aba followers mu ggwanga Uganda ku social media. Ne Rema y'omu ku basinga ba followers ku social media mu ggwanga Uganda. Kati bino bw'abigatta Rema agamba olaba mbayina bwe bati, ba subscribers ku YouTube nina bwe bati, naawe oyina bwe bati. Kati awo social media n'ebakuba engwala bombi, bagwa draw. Rema bw'apostinga mu dakika 10 abeera ne views emiliyoni namba, ne Kenzo as well. Awo social media n'ebakuba ne bagwa draw. Buli omu agamba si kweguya tonneeguya, social media mbalina ne wali mbalina. Bwe tuvaawo ne tudda ku social media in-laws, bakojja ne basenga ne bataata ab'oku social media. Kenzo abajjuza n'okubimba babimba bayiika, Rema abajjuza n'okubimba babimba n'okuyiika bayiika. Bagamba Rema kye wakoze kituufu, oyo muddukeko akulwisizza. Bwe batuuka ewa Kenzo bamugamba oli mwana muto tonatuuka kuwasa, togende wabalema okukyala. Don't commit yourself, you're too young. Those are social media in-laws on both ends. Abarema bamugamba Rema Kenzo akukaddiya. Aba Kenzo bamugamba oli muto tonatuuka kuwasa. So omuganda n'agamba nti bombi ne beefumbira ey'omutwe n'ey'ebigere ne benkanya ki? Evvumbe. Ensonga endala, time for family or each other. Kenzo
bw'alinnya ennyonyi n'agenda mu America n'amalayo emyezi 2 tewali time ya Rema. Kenzo bw'aba tali mu kuyimba n'abeerayo waka, Rema n'ayimba emikolo okuva Friday paka Sunday aba talina budde bwa Kenzo. Bwe bukeera ku makya Kenzo nti ali mu kukola tour ya 10 years of eddykenzo ate nga Rema tebamulangiddeeko. Kenzo n'avuga ebyalo 10 tewali budde bwa Rema. Ne Rema n'akola entujjo ye Kavuma amusasudde n'ayimba ebyalo 15 bw'agenda n'atadda tewali budde bwa Kenzo. Mu lufutifuti time for each other. Point endala lwaki Kenzo ne Rema obufumbo bwabwe bwabadde tebulina kweyongerayo oba omukwano gwabwe. Mistrust tewali bwesigwa. Buno bubeera created by female and male fans. Abamera abasajja bafuuwa Rema essente empitirivu ku stage n'okumukutigaatiga. Teri musajja wa buvunaanyizibwa akkiriza kino. Rema aba atuddaawo. Abawagiza abakyala ne bajja ne beetiba ku Kenzo ne bamuweeweeta okuva ku mutwe paka ku kannaswi ne bamuweeweeta. Teri mukyala ayinza gumiikiriza ekyo newankubadde mu kuyimba mwe muve sente ziyimirizaawo famire z'abano. Teri akkiriza ekyo. Kati awo buli muntu n'atandika okubanga yeekengera munne nga buli muntu alaba bulabi munne. Mu bye babafuuwa ku stage mubeeramu obupapula bw'amasimu ne business cards zino nga kwotadde ne ssente enkalu. Teri musajja ayinza kukkiriza kulaba Rema ng'ali mu ntujjo ya Serena oli najja n'amufuuwa $5,000,000 otya era nga gwani. Era lwaki onyumirwa nnyo mu bayimbi bonna era biggwera waggwa amufuuye ssente zino. Tuba tuli awo ne tutinattina nti n'omukyala omu ku bakyala abagagga abe mu bikuubo eyo afuuye Kenzo $5,000,000 oyimba bulungi otya. Lwaki ng'ozimufuuwa ne Rema tagumiikiriza ekyo. Ensonga endala gy'otalina kubuusa maaso okulwawo oba okukandaaliriza okutongoza obufumbo. Mu Luzungu, delaying to legalize marriage, to legalizing the partnership, to legalize the relationship, to delay to legalize their staying together. Omuli okukyala, okwanjula, nika ne wedding. Eddykenzo teyakyala mu basenga ba Rema oba mu bantu ba Rema. Eddykenzo teyakola kwanjula, Eddykenzo teyasiba nika, Eddykenzo teyakola wedding. Kitegeeza nti Rema abadde mukwano gwa Kenzo atali mukwano gwe ow'obufumbo obutongole, wabula mukwano gwe eyamusiima ne beesiima ne bakkaanya okubeera awamu. Era nga mu mateeka bano tebabadde bafumbo, babadde ba mukwano. These are people who have been staying together for a long period of time, 5 years approximately. So okulwawo okutongoza okubeera omuntu omu kyavuddeko kalumanywera bano ne basasika. Ensonga endala gy'otalina kubuusa maaso ku kwawukana kwa Kenzo ne Rema y'ensonga y'ekitiibwa, erinnya, ssente n'okubeera reserved obusirise. Rema mukyalo musirise nnyo. Era Kenzo mu bigambo bye mukwotinga agamba nti Rema ye muntu gw'obuuza nti how are you n'agamba fine naye ng'alina ekimuluma. Obusirise obwo nti paka na kati Rema yatuuse okukola decision nga Kenzo tamanyi because Rema abadde reserved. Kikulu nnyo ekyo. Ensonga endala, emikolo gino introduction, birthdays ne weddings zivuddeko kalumanywera. Rema ayimbye okwanjula kuyitirivu nnyo, kuyitiridde, kibadde kiyisusse ew'omulamuzi. Rema ayimbye embaga mpitirivu nnyo. Rema ayimbye obubaga bw'amazaalibwa buyitirivu nnyo. Rema ayimbye emikolo gy'engagement miyitirivu nnyo. So nga buli lwamala okuyimba akadde kamuvugira mu mutwe ne kagamba pu 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 pu. Akadde ako kagamba katya? Akadde kagamba oluddewo eba okumpasa, eba oluddewo eba okumpasa. So ke kadde akabadde kavugira mu matu ga Rema buli lwamala okuyimba okwanjula n'embaga eby'emikwano n'abantu abamupangisizza. N'atuuka n'agamba nti owaaye nedda.
nga tuvuddeyo eyo tutunuulire character, attitude, character ya Rema, omukyalo musirise nnyo n'enneeyisa nti nkulu nnyo. Omukyalo w'ekikula bwe kiti asaana obutabeera ku mudaala gw'abanoonya bbanga ddene. Omukyalo omulungi nga Rema alabika obulungi, ayimba obulungi, eyakula obulungi, sayizi ya kigero, munene si munene, mumpi si mumpi, mweru si mweru, ali awo omuddugavu wakataketake, tasobola kumala ku mudaala gw'abanoonya wadde n'eddakiika 3. Ekinene nnyo amalako eddakiika emu wakyatulidde nti noonya. Kati wano n'omuto akiramuza bwenkanya. Bwe tudda ku sayidi ya Kenzo, ye muvubuka omugoggofu, muwanvu si muwanvu, mutono si mutono, mweru si mweru, munene si munene, mwavu si mwavu, tasobola kubeera ku mudaala gw'abanoonya. Wakyatulira nti noonya abakyala 4,700 baba batuseemu dda okusaba kwabwe. Bwe tuvaayo eyo tutunuulire Rema, eddykenzo, drhamzasebunya. Ani alina enkizo ku munne? Era enkizo ziriwa? Kwani yaani? Nga sinakutuuseyo njala kutunuulire relationship ya Rema ne Hamza. Buli omu alina version ye, nti ono yali musawo yamuzaalisa, nti yali family doctor. Buli omu alina version ye, genda mu version eyo. Reason being, nti none of the three parties has come out to speak about what is going on. So tetwagala kubawanda mu bigambo. Naye nga relationship yabwe okusinziira ku mawulire okuva mu nsonde neekusifu Rema ne Hamza eruddewo ebbanga. Lyesitajja kugamba nti bwe lityo bali, naye eruddewo okutuusa ku kutuuka ku kukkaanya nti tukole okwanjula. Enkizo za Hamza ku Kenzo ziriwa? Nti time, care, family introduction, religious. Hamza okusinziira ku nsonde neekusifu awadde Rema obudde obumala. Mulaavu omusiguze awa nnyo omukyala gwasigula okuva mu bufumbo oba mu mukwano obudde obumala, kubanga aba ayagala akukyusa timing, oguke genda okuba livansi bwoti ng'otomera ekisenge. Ye time. Care, abasiguze balabirira nnyo abakyala, n'abasiguze abakyala balabirira nnyo abaami be baagala okupasula okuva ku bakyala baabwe. So it is a two-way traffic. Family, okwanjula mu b'eŋŋanda. Hamza ayanjudde Rema mu b'eŋŋanda be bangi nnyo. Ebifaananyi bye muzze mulaba, eno yidi, gano mawuledi, onaakiika, kino kiri. Baabo batudde wansi beegabidde emmere, baabo beekubiza ebifaananyi, wuuyo amuwadde ebimuli, wuuyo akoze eki. Eyo yonna keya n'okumwanjula mu b'eŋŋanda. Eddiini. Emirundi gyonna Rema gy'asisinkanye Hamza babaddenga mu kanzu na hijabu. Gulinga omusomo gwa Rema gwategeka ono omukyala gwe bayita Rema ogwa kanzu and hijab. Buli kisaadde mu kanzu and hijab. N'okusinziira ku nsonde neekusifu Hamza abadde akubiriza nnyo Rema okuswala esswala 5 okuggyako bw'abeera mu biseera bye ng'ayambuse ku mwezi. Awo abadde tasaalira swala 5 nga bimanye eddiini y'Obusiraamu. Ekyeddiini kino kikulu nnyo. Enkizo za Kenzo ku Hamza ze ziriwa? Kenzo ayina erinnya fame. Kenzo is famous in the whole world. Ekyo kiri ku record. He is famous in the whole world. Watutumu wansi w'enjuba okuva ku boda emutukula paka ku boda ya America ne Mexico, paka ku boda ya Paraguay ne Brazil, paka ku boda ya Madagascar ne Seychelles Islands. Kenzo is known. Fame. Sente. Awo nno wano wetulina okugenda empola. Tetujja kupapirawo ani asinga sente ku munne. Kenzo enfuna ye tugiraba era tugimanyi, ne sente ze tulaba enfuna gyazifuna. Wabula Hamza tetumanyi bw'ofuna sente zo.
tetumanyi ofuna ssente mmeka omusaala, tetumanyi na bikalu byo by'olina. Bwe tudda ku kitiibwa, Kenzo alina ekitiibwa mu public. Tesijja gamba nti Amuza talina kitiibwa kubanga siwulirangako sikando ye wadde n'emu, ate si muntu abadde mu bantu. So alabika naye alina ekitiibwa mu mbeera eyo. Kenzo ali reserved nnyo nga bw'okiwulira. Bwe tuvaayo eyo, Kenzo enkizo endala z'alina kwekuba nti omukyala yenna ayagala omwami ayina ettutumu. Omanyi basereebu bano abakyala babaagala nnyo. So kikulu nnyo ekyo. Era n'ekirala ky'otalina kuleka gwe mukululo. Kenzo ayina legase, ayina waavudde, waatuuse ne gy'alaga. Omukululo gwa Amuza tetugumanyi. So yenjawulo eriwo ku mwana mulenzi Eddykenzo over to Drhamzasebunya. Era nga Kenzo ayina omukono oba akakwate ku kuwandika ennyimba za Rema according to the sources from both camps. Then ensonga endala, oyinza okubuuza nti obufumbo buno bunaawangala bwa Amuza obutakulwisa tize siri Katonda, saagala kubeera prophet of doom, nti bunaawangala oba tebuwangala. I can't be and I will never be a prophet of doom. So awo nkugamba nti sijja kukiddamu ekibuuzo kyo ekyo nkubuuliridde wadde akibuuza. Lastly nga tuwunzika, kitalina kubuusa maaso be banywanyi ba Kenzo ne Rema. Like any other relationship, wabaawo ebigambibwa nti omukyalo ono ayenda ku musajja ono, n'ono ayenda ku oli. Ngenda kutandika ne Rema Namakula. Kuvadda nga bamuteeka ku muyimbi Mathias Walukagga. Kuvadda era ne bagamba nti yamugulira laptop ne RAV4 n'amala n'abimukwakulako. Kuvadda ebyo byambu. N'abamu bamuteeka nnyo ku bebekulu. Mbwera we wava okanyola bica entabo ya bebekulu obutakanya ne Kenzo. Mbuva ku Rema ne bebekulu ne Kenzo awo. Rema bamuteekako ku muyimbi wa bizuuse amanyiddwa nga Julio. Bino byonna byambu. They are allegations. It is not a certified information. Rema bamuteekako ku Patrico Mujuuka ow'ennakifu Makayunga. Mbu naye bwe yamala okulabikira mu vidiyo y'oluyimba lwa Tikkula n'akola oluyimba kye lugamba, anti lugamba Tikkula, awo n'omutawa kiramuza bwenkanya. Mbu era nakyo nnyongerako nti mbu. Bwe tudda ku Kenzo bamuteekako bakyala ki? Bamuteekako omukyala amanyiddwa nga Pia Pounds gwe yasayininga ataabugumya Nambooge mu Big Talent nga paka nakati tumanyi gy'ali era nga muyimbi. Bamuteeka ku mukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine nnyo. Kenzo era bamwongera ne bamuzzaayo ku maama w'omwana we. Mbu baddamu okulabagana era mbu n'amupangisiza n'ennyumba mu bitundu by'e Kawempe. Mbu is still a rumor or an allegation. Era Kenzo mbu bamuteeka nnyo ku muyimbi Caritas Kariyo eyaliko mu kibiina kya Golden, nga kwotadde n'abalala bangi betajja kwogera wano betutalinaako bukakafu era betutamanyi. Kenzo ne Rema basooka kupangisa mu bitundu by'ebbunga, bitundu by'ebuziga ku nnyumba z'omukulu amanyiddwa nga Gerard owa Vibes ne Hamisi. Hamisi ono ali mu America era nkutumiddeko. Kenzo yasooka okupangisa bbanga ddene ne bavaawo ne badda mu bitundu by'essegugu nga Kenzo aguze ennyumba. Mu mbeera eno nga tuvuddeyo eyo, lastly nga tuwunzika, ky'otalina kubuusa maaso, ze nnyimba bano ze bazze beeyimbira eziyinza okuba nga nazo zaavuddeko kalumanywera, omuli oluyimba lwa Siri Muyembe nti onninda kwengera olimba, oba olowooza ndi ovakedo olinda nnyenye, owaaye olese endiizi mu lusuku ebinyonyi bimubojjogolera eyo. Osanga Amuza yali kinyonyi n'asanga Rema mu lusuku n'amubojjogolera eyo. Osanga nkootinga bulungi. Oluyimba luno lulina amakulu mangi ameekusifu, ate lwayimbibwa omuntu ali mu situation ng'ayimba ku bimuliko wadde nga ye agamba yali tayimba ku biriwo ebiri mu bufumbo bwe.
oluyimba olugamba deep in love bw'aba muyaaye nja kuba omuyaaye olwo nno nga ye Kenzo bwe tulowooza bw'aba dokita nja kubeera mukyala dokita oyo no si ye Sebunya atuwuliriza oba atulaba oluyimba olwo gye buvuddeko wano Rema yafulumiza akayimba akagamba be with you kalimu ebinnonogo by'omukwano n'okunnyonnyola omuntu nga bw'anaabeera ne munne bwe tuvaayo eyo ne tudda ku nnyimba za Kenzo ayina akayimba akakatiriza nti nze mutuufu ebitundu 10 100 out of 400 oluyimba lugamba nze mutuufu kyetutamanyi oba kituufu oba si kituufu oluyimba ogenda kunzisa abasomera ebbaluwa mu Mbakaasa bagamba nti yali agamba Rema olw'olukunkumuli lw'abagagga abaali bamuliko ogenda kunzisa nze oganya kundeka nga tokimanyi oliko poliisi oluyimba olumanyiddwa nga ddagala nti Kenzo yaluyimbira Rema oluvannyuma lw'okulaba Rema nga ayagala kubuuka bebi nze ddagala teriyo mulala sagala we mulugunye ku nnyimba yange ze nnyimba sizanga tesiri muyimbi ze nkusiigira kifaananyi ali eyo atuuliza oba atulaba muyina akajjanja n'akatijjo ayimbye bubi ndi muyimbi waliwo oluyimba oluyita bibaawo Kenzo lwe yafulumizza era nga lwe luliko kati nga nnyonnyola embeera eriwo lastly oluyimba lwa Kenzo lwabikyuka tetwalutegedde Kenzo ojja kutunnyonnyola era nga mu mbeera y'emu eno nga sinnabasiibula njagala kubategeeza kye mutalina kubuusa maaso kwe kubeera nti Sebunya twetaaga okumanya ebimukwatako kigambibwa nti Sebunya musawo medical doctor era akyasoma obusawo okusinziira ku nsonda enneekusifu kigambibwa nti Sebunya nzaalwa y'e Kayunga kigambibwa Sebunya taata we omugenzi yali yakulira abasuubuzi bannayuganda e Dubai kigambibwa Sebunya godfather we ye mugagga Kirumira ow'abakwagalana kigambibwa Sebunya adiiringa mu by'amadagala n'ebyuma ebivunaanyizibwa ku ddagala oba biyite apparatasi z'eddwaliro oba equipment kigambibwa nti Sebunya yakalekawo abakyala babiri kigambibwa quote me right kigambibwa yakalekawo abakyala babiri omu kuba ayina omwana omulala talina omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono omuganda y'omwoyo n'ayongerako nti gw'omanyi enfumita omuganda y'omwoyo olulala lweyongerereko lwe yagamba olugero nti bazaalekawo bano tomanya era omuganda agamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutiddeko so Sebunya Hamza dokitaali omusawo ow'ekizungu atali wa kinnansi ennaku z'omwezi nga 14 ogwa Novemba luliba luti nga Rema Namakula bamuwadde akabba akajjudde ebimuli luliba luti nga tusamba ekkanzu luliba luti nga Rema Namakula ayimba oluyimba samba gawuniyo luliba luti nga Rema Namakula ayimba oluddewo eba okumpasa eba kantambule dedere so luliba luti nga Rema ali muleba akaaba nti woowe Sebunya woowe Hamza woowe dokita ng'olwasindika omwana ow'okubiri kubanga kati ayina omu njagaliza Rema obufumbo obulungi nenjagaliza Kenzo obulamu obulungi nenjagaliza famire z'enjuyi zombi zino obulamu obulungi n'okwewaŋŋana ekitiibwa n'obutavaayo kwegamba bisongovu temwejjukiza ebyayita kubanga byo biba byayita obubaka bwange eri abafumbo bw'oyingira obufumbo kola okusalawo nga kwa bitundu 10 ku buli 10 ky'oyingidde tokkiriza abantu okusalirawo
kubanga bw'oliba onyumirwa wekka era bw'oliba okaaba wekka. Nsabira abafumbo mwenna abali abatulaba n'abatuuliriza obufumbo obulungi abatannafuna mbasabira mufune n'abataagala kufuna era nammwe mbasabira mwekomere mu bulamu bw'obutafuna kubanga oba tolina kye wakizuulamu oba tewazuula kirungi mu bakyala n'omukyala tewazuula kirungi mu baami. Stay single. I advocate for that than okubeera mu relationship nga mulwana muyomba. Obubaka bwange eri abakuulakuula ojja kukuula atakuulika akulese emmere entamuyo bagivunike. IBRAH Mukasa atako gatageja tagenda tatyampalana sigenda kusukkawo. Farouk Boize yatemyetemye eddoboozi lino. Idris Lukwago ye yawandiise byenjogedde byonna. Bw'oba onyiga gw'oba onyigira, bw'oba osanyuka gw'oba osanyukira era omwebaze. Ebifaananyi ebyakwatiddwa ku nnyumba ya Hamza sijja kwatula yabikutte olw'ebyokwerinda. Ebifaananyi ebyakwatiddwa enabbingo Rema gy'agenda okukolera okwanjula era nayo sijja kwatula yabikutte. Oyagala mukola ki? Naye ng'omusalaba ogusinga obunene tugamba nti buli omu yeetikka omusalaba gw'eppaka Gologoosa. Omuganda agamba guluma yaguzza. IBRAH Mukasa agemanya gange yatako gatageja tagenda tatyampala. Njala okubaza ttiimu gye tuvuga nayo n'ekintu kino eky'okubangula ensi eno nga tuyita mu mawulire amalungi ag'essanyu. Nga nsooka kwebaza ono ayogera IBRAH Mukasa nkwebazizza nnyo weebale kwogera bulungi IBRAH. Weebale nnyo IBRAH oyogedde bulungi olambuludde ensonga. MC IBRAH oli musajja amanyi okulambulula ensonga. Ndi muwagizi era ndi faaniwo. Weebale kukola kintu kino nkugoberedde ebbanga okola bulungi MC IBRAH. Neyanza nnyo weebale kunjagala. Nebaze Idris Lukwago, nebaze Tone Sennabulya, nebaze Kiza Clement ng'ono yavunaanizibwa ku by'entambula nga kwotadde ne welfare endabika y'abakozi ba kampani eno. Kiza Clement, large upon yourself. Daniel Mugoya, big upon yourself. Tukwatagana omulundi oguddako naye nga Rema Namakula nkwagaliza obufumbo obulungi ne eddykenzo nkwagaliza obulamu obulungi. Inshallah ofune naawe omubeezi omwanjulirewo first time. Bw'osumagira abaana tebawena. Ye Kampala. Bobi Wine yakugamba nti Kampala si bizimbe ate bw'osumagira abaana tebabega. Kampala si kibuga ky'abafala. Bw'oba fala ofa oli yala. Okwongera okujjukiza akatalekeka, Rema Namakula wakola meeting z'embaga 2 zokka. I sign out nga nkugamba nti beera bulungi. WOLOKOSO external source mu UG. Ebisigadde ku ebyo birindire mu programu zaffe ziddako. Beera bulungi, weeraba.